Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu n'ebyengera ebingi byatuwa. Leka twanirize abatulaba n'abatuwuliriza abaffe abatuwa akadde ne batuwuliriza. Kya mulembe nnyo okubeera nga omuntu akuwuliriza, kubanga essaawa eno puroguramu ziba nnyingi ku ma TV, radio n'ebirala, naye omuntu bw'akuwa obudde n'akuwuliriza, muntu oyo asaana okumwebaza. Muganda waffe Juma Baro n'abalala banneetusiima mweyongere okubeera ku 93.1 okweyongera okuyiga eddiini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza n'atugamba nti munoonye okumanya okuva nga mukyali babbebi okutuusa le banaababika. Tategeeza nti ogende mu kiraasi otuule. Ategeeza okugenda mu kiraasi okutuula, n'ategeeza n'amakubo amalala ng'ate gasinga obungi. Kuba ogenda mu kiraasi okutuula kuliko emyaka, oluusi nga bw'ogisukka mu kiraasi oba tokyatuulayo. Naye abayivu mu education batugamba nti kiraasi lumu yokka omuntu si waasomera. Ate temala. Omuntu ayinza asomera mu environment gy'aba alimu. Kati singa okwata ayo n'ogiteekawo n'ogiwuliriza, ojja kuyiga eddiini. Ky'obadde tomanyi ogenda kiyiga. Bw'obeera mu hutuba mu muzikiti ojja kuyiga eddiini. Ky'obadde tomanyi ojja kiwulira. Bw'obeera mu ziddarasa nga bamaseka bazze. Kakati njagala okubeera nga nsaba abasiraamu nti temukoowa kusoma. Buli wonna w'owulira nti wano waliwo irimu, eyo manya nti eyo dwalatul mu'min, ky'ekintu ekyabula eky'omukkiriza. Kati wonna waba kisanze fahuwa ahaqu bihi min ghayrihi, kibeera kike aleme kirekera mulala. Yensonga lwaki neebaza abatufolowinze. Moderator, njagala bategeeza nti abantu bangi abayize eddiini yaabwe nga bagiyigira ku 93.1 era nga bw'omubuuza ebibuuzo ayinza obutakwanukula mu Luwarabu naye n'akuwa ansa n'olaba nga ekumatizza. Tulina abantu abasimba abantu ebibuuzo, omusajja akubuuza ekibuuzo n'owulira nga n'amagulu gajugumira, naye nga tekyakubuuza akimanyi, nga kitegeeza nti ddarasa yazituuliramu ddala, hutuba zibeeramu, 93.1 agibeerako, Kibula Islamic Media agibeerako, asobole okubeera nti amanya eddiini ye bw'etambula. Basseruganda b'ekitiibwa, tubeebaza okuva abatambudde naffe okuva we twatandikira mpaka olwokusatu oluwedde lwe twasobola okulaba nga bakhulafa urashidun baweddeyo. Omar ibn al-Khattabi baamutta bussi, Uthman ibn Affan naye baamutta bussi, Ali ibn Abi Talib baamutta bussi. Ku luli twalaba nga enjogera ezibuzigamba ne Hassan mutabani wa Ali ibn Abi Talib baamuwa butwa naye n'afa. Akatwasembyayo ku luli nga Al-Hussein nga naye baamutta bussi e Karbala. Kakati kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina abantu bye yali ataddemu embeera ey'enjawulo mu kutegeera Allah. Ayina abantu bye yali atambudde nabo abaali bamugoberera luta ku luta, kigere ku kigere. Abantu abo Allah jalla jalaaluhu yali yabawa hidaaya nga ya kika kya njawulo. Abantu abo buli ekiseera lwe kyagenda kisemberayo nga bafa bakendeera, abaddawo nga tabasobola kwenkana na bano abavuddewo mu bukkiriza. N'obusiraamu bwagenda bugaziwa,
mu kugaziwa kw'obusiraamu kitegeeza waliwo abantu abayingira mu busiraamu nga baali mu bitundu byawala n'omubaka tebaamulabako, osanga baali bamulwanyisa. Kati ng'abantu b'omu Iraq, akati abantu abasukka mu Iraq abaali Shaami n'abaali mu bitundu ebirala obusiraamu baabuyingira luvannyuma nga nabbi afudde, kubanga nabbi bwe mbaseerabidde yafa mu mwaka gwa 11 bwe mbaseerabidde okuva mu masenguka. Naye ojja kulaba nti katulina abantu abaasiraamuka ku mulembe gwa Umaru nga oyiseewo emyaka egisukka mu 2. Yes, kakati omuntu oyo tasobola kuba na bukkiriza buli nga Abubakari bwe yalina ne Umaru ne Uthmani n'abalala. Kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli omulembe gugenda nga gweyongerayo, enkola wano ey'abantu etandika okukyuka. Y'ensonga lwaki ffe abantu tubagamba nti bajjajjaffe abaali beetuuma erinnya ly'Abajungute, engeri gye baali bakwatamu ensonga zaabwe ate ffe si bwe tukwata. Abantu bali baalina embeera zaabwe, yadde nga baali tebasomye eddiini, naye baalina obukkiriza buli obwannama ddala mu Allah. Niwankubadde nga balina ebintu bye baali bakola nga tebitambula bulungi, naye eddiini yaabwe baali bagyagala. Njagala nkuwa ebyokulabirako nga 2. Abajungute okumanya nga baali b'amaanyi mu bukkiriza bwabwe, omwana bwe yatambulanga n'agenda afumbirwa omusajja nga si musiraamu, baamwabizanga n'olumbe n'40 ne bagasoma, oyo mu kika ne bamusiibula. Naye kati singa oba nga weetegereza kati omusiraamu w'essaawa eno, ekkanzu ayambala n'ebbaluwa n'agisumulula n'ente n'alunda, era ng'alaba tewaliwo obuzibu bwonna buliwo. Muwala we Sumayya okugenda afumbirwe George, ng'alaba tewali buzibu bwonna. Naye ng'embeera eno egenza okujja, emirembe buli lwe gigenda nga gisembera, obukkiriza bw'abantu butandika okugenda nga bufunda. Njagala nkuwa ekyokulabirako ekirala. Abasajja abo obusiraamu bwabalumanga, omusajja yatambulanga ku bigere ng'anoonya musiraamu munne ali mu mayiro ezeewala, baavuganga obugaali nga balambuligana. Lumu nali twali tunyumya ku omu ku bamaseeka abaatambuza wano obusiraamu, Sheikh Juma Kibumbire. Sheikh Juma Kibumbire namulaba tiyalina pikipiki, tiyalina mmotoka, yalina kagaali kamaanyi ga kifuba. Naye Sheikh Juma Kibumbire ewuwe yalina abantu nga basukka mu 100 abasiramuka abajja okusoma eddiini nga babeera wuwe, balya wuwe. Avuga akagaali ke n'akavuga n'agenda mu Busoga n'ogenda okola daawa, n'akavuga n'agenda Etteeso n'agenda akola daawa, n'akavuga n'ayambuka ensozi ezo ogenda okola daawa. Naye kati ffe essaawa eno abantu baagala bibuga. Teriyo seeka gw'osobola kusindika mu kyalo n'agendayo. Abantu bonna baagala bibuga. Kati imaani zino zigenda zikyankalana, buli omulembe gweyongera okusembera, akati ate ffe.com ane yeeyongera okubeera ng'aleeta obuzibu. Kiki njagala kyennyini? Njagala okubeera nga ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti embeera y'abasahaba abalungi gye baaliko n'engeri gye baatambuzangamu obusiraamu oluvannyuma lw'emyaka 40 buli kimu kyakyuka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kano ke yali atugambye nti obukulembeze obulungi, abantu okutambula nga bali ku imaani, abantu okutambula nga bali bulungi, ng'eddiini etambula bulungi, kigenda kubeera emyaka 40. Ana be ganaggwako, tugenda kudda mu bwamuluuku, tugenda kudda mu bwakabaka. Oli bw'abeerako alina kuba wa kika kye, awa mutabanyi we, awa muzzukulu w'omuzzukulu, nga bwekigenda okutambula. N'atugamba mu hadiisi endala nti khairul quruni qarini, omulembe ogusingayo obulungi mu kibiina kyange kino gwe mulembe gwange guno, oluvannyuma ogunaddako. Sahabi agamba nti sijjukira, simanyi bulungi. Yagamba nti oluvannyuma ogunaddako omulundi gumu gwokka, ng'ategeeza omulembe gw'abasahaba, oba yagamba mirundi 2.
naye nga eky'emyaka 4 singa obeera nga weetegereza ojja kulaba nga oluvannyuma lw'emyaka 40 ebintu byonna byatandika okukyankalana, okutta ne kubeera kw'amaanyi, abantu ne basigala mu busiraamu nga basigazaamu mannya, naye ng'omuntu abeera akola calculations ezinaamufuula omukulembeze, n'akola calculations ezinaamuwa obuyinza, ezinaamuwa obugagga. Ebyeddiini ne baba nga bakomya okubeera nga babitunuulira. Y'ensonga lwaki olwaleero tubagamba guli omulembe guli ogw'abakhulafa urashidun ogw'abasigira abana abalongoofu Abubakar, Umar, Uthman, Ali gwakoma, ne tuyingira mu mirembe emirala egitandika n'obwakabaka. Era omulembe ogwatandikira ddala okubeera ogw'omutawaana gwe mulembe gwe tuyita Umawiya state, ad-dawlatu al-Umawiya. Umawiya state ye gwe mulembe ogwajjira ddala nga omulembe gw'abakhulafa urashidun gumaze okuvaawo. Era Umawiya state obukulembeze baba Umawi. Lwaki bagamba nti bukulembeze bwaba Umawi? Ababeera batuuma amannya gano basinziira ku initiator, ani atandise ekintu ekyo. Kati singa obeera nga weetegereza mu assis nannyini kutandika Umawiya state, ogenda kulaba nga baali bamuyita Muawiya. Muawiya oyo yali mutabanyi wa Abu Sufyan. Abu Sufyan yali mutabanyi wa baali bamuyita Harb. Akati Harb oyo abato baali Bani Umayya. Bani Umayya. Kaakati baali Bakuraishi. Naye nga kiringa bw'olaba nti kati omuntu ayinza okubeera omuguuna. Naye ng'omuguuna oyo afuuse muguuna ku lwa jjajja Mabanja Ntunda. Oli n'abeera muguuna ku lwa jjajja Hewumbire. Oli n'abeera muguuna ku lwa jjajja Mugendera. Oli n'abeera muguuna. Wegamba kati oba mu Buganda kibandiyisa amasiga, something like that. Sibitegeera bulungi yadde nga nze luutu. Sibitegeera bulungi. Kaakati Muawiya ono yali sahaba. Oyo ye nannyini kutandika dawula Umawiya. Muawiya obwakabaka obwaba Umawi. Hakati abutandika atya era abutandika ddi? Muawiya ono mutabanyi wa Abu Sufyan be bantu abalwawo okusiramuka, era abantu abalwanyisa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye Nabbi bw'aba ajja okuggulawo okuwangula ekibuga Makka, Abu Sufyan lwasiramuka ne famire ye. Mukyala we Hindu mwana wa Utuba eyagula omuntu okutta Hamza, era n'ali ekibumba kye n'akigaaya. Fathu Makka olwo lwe yasiramuka, ne Muawiya olwo lwe yasiramuka, ne Abu Sufyan olwo lwe yasiramuka. Kati Fathu Makka bwe mba nzirako emabega katini yaliwo mwaka gwa 8 min al-hijra. Mwaka gwa 8. Kaakati Muawiya ono bw'amala okusiramuka, ekimusembeza okumpi ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwongo bwali bukola, bange yali amanyi okuwandiika. Era bw'amala okusiramuka, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamulonda okubeera min kutabil wahi, abali bawandiika Kurani ngekka, nga abawandiika obubaka, n'amwongera ku bantu be yalina abali bawandiika, kubanga yali musajja mulungi. Yali amanyi okuwandiika n'okusoma Oluwarabu, yali amanyi okupanga ebitontome, yali musajja mwogezi mulungi, yali amanyi Oluwarabu luli lwennyini olulungi olwa Kurani ng'asobola okulwogera.
nabbi sallallahu alayhi wasallam bwamulaba nga mwali ebirungo ebyo ebyamaanyi n'amulonda n'amuwa omulimu gw'okuwandiika obubaka. Era bwe baamala famire y'abantu abo ne bajagala. Era yalina muganda we bamuyitanga Yazid oyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yamuwaako okukulembera ekikoosi ekyali kigenda okulwana. Era ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu y'omu ku bantu Yazid bwe yatunuulira nga balwanyi balungi, n'abanga Yazid bun Abu Sufyan abanga bakola omulimu mulungi okutaasa umma eno. Kati najja omulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yali agaba ba governors, naddira Yazid mutabani wa Abu Sufyan n'amuteeka Damascus mu Syria, naddira Muawiya n'amuteeka mu kitundu ekisigadde Shami wekwali Syria, okwali Palestine, okwali Jordan, ebitundu ebyo byonna ebyo yali Syria, yali Shami. Kati muganda wa Muawiya yali afuga Damascus. Kakati nga Muawiya kennyini nga bamuwadde Jordani. Kati Yazid ono Allah n'amujjulula. Allah bw'amujjulula kwe kubeera nga Uthman ibn Affan n'agattawo obugassi, naddira Muawiya kubanga yali mukulembeze mulungi, n'amuwa Shami yonna nga ye gavana e Jordani, ye gavana e Syria, ye gavana Palestine, gavana Lebanon, ebitundu byabo byonna ebikola Shami nga Muawiya yabitwala. Kaakati embeera eno etambula nga bwe twalaba emabega wali Uthman ibn Affan attibwa. Uthman ibn Affan bw'amala okuttibwa, abantu b'e Madiina beekutulamu, abamu babaaya Ali ibn Abi Talib okubeera khalifa, abamu bagamba nedda, situkkiriza, situjja kulonda khalifa nga situnnaba kufuna abantu abasse Uthman. Kaakati groups ne zibeera bbiri, kati gurupu ya Ali nebeerawo ne gurupu ya Muawiya nayo nebeerawo. Muawiya ye yali ku gurupu yali egamba situjja kulonda khalifa okujjako nga tumaze okumanya baani abasse Uthman era tubakwate tubavunaane. So kati embeera eyo negera nga esajjuka nga bwe twagiraba, ne watuuka n'okubeerawo olutalo wakati wa Ali ibn Abi Talib ng'alina abantu baali nabo ne Muawiya, ne balwana mawqi'atu Siffin. Saagala kuddayo eyo mabega kubanga wonna awo twayitawo dda. Kaakati embeera egenda, tayimu n'etuuka Ali bw'amala okuttibwa, abantu ne babaaya ku Hasani mutabani we omukulu abeere khalifa. Hasani n'akkiriza. Hasani bw'amala okukkiriza, n'alaba nga Muawiya ejje ly'ayina nga ddene ly'amaanyi, ate nga yabo abawagizi b'ayina nga okubakompeyalinga na bali nga Muawiya ejje ddene ly'amaanyi. Kati ekyaddirira haqnan liddima, Al-Hasan n'ayagala emisaya gireme kuddamu ate kuyiika, n'abeera ne Muawiya paka ne bakkaanya, kubanga Muawiya mu kaseera ako yali yeerangiriddeko obwa khalifa, era ng'abantu b'e Shami bamaze okubaaya nga Muawiya ye khalifa, n'abantu ab'omu Iraq n'abantu ba Hijaz nabo nga bamaze okubaaya Hasani ye khalifa. Hasani olw'omutima guli yalimu ogw'eddiini, tayagala bantu kuttibwa. Jukira Hasani muzzukulu wa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, akwata obuyinza abuwaayo eri Muawiya, bakola endagaano abantu emisaayi gy'abantu gireme kuyiika. Nkanze obwa khalifa mbuveeko, gwe beera khalifa
fena tubayae otambuza obwa khalifa naye condition ye yaliwo singa obanga Allah otuusizza akaseera aka Allah okubeera nti akujjulula ensonga edde mu shura yebeeronda ani agenda okukuddira mu bigere okubeera nga atambuza obukulembeze bw'obusiraamu. Ekyo ne bakikkaanyaako. Hasani nattibwa nga bwe twagamba ku luli bamuwa butwa naye yali Madiina nga ebyo obukulembeze abivuddeko ali ku ibaada ye. Hasani bwattibwa abantu ne bagaana edda akati ffe tujja kunoonya khalifa omulala. Kati Muawiya ayagala okweyongera okwenyweza. Hasani avuddewo. Hasani bw'amala okuvaawo kati Muawiya atuma omuntu gwe yali atadde ku Hijazi ku Madiina, Makka ne Madiina nga ye gavana waayo Walid, amutuma abantu bano Husaini ne Abdullah ibn Zubair ne Abdullah ibn Abbas, abantu abo ne Abdullah ibn Umar babayae bakkiriza obukulembeze bwa Muawiya kubanga bo baali tebakkiriza bukulembeze bwa Muawiya. Kakati awo gundi abamu ne bakkiriza, Abdullah ibn Abbas nakkiriza obukulembeze bwa Muawiya naye mu bantu abeerema ne bagaana. Husaini yagaana, Husain bin Ali ibn Abi Talib yagaana, ne Abdullah ibn Zubair one naagaana. Nagandika gwake ketonye tujja kubayaa. Kaakati Muawiya bamuwa amagezi, bamugamba nti okuze, obulwadde butandise okukwegezaamu, naye wandibadde oddira mutabanyiwo Yazid ibn Muawiya mulonde abeere waliyul ahad, abeere nga ye waliyul ahad ye muntu gw'oba owadde obukulembeze nga akuumirira gwe okufa, gwe bw'ovaawo yabeera omusika yagenda okudda mu ntebe. Exactly. Kaakati ono alonda Yazidi. Bw'alonda Yazidi batandika okutambuza Yazidi, abantu babaaya nti atuukiriza ono bw'avaawo waddewo ono. Kaakati bano bagenda e Madiina. Bwe batuuka e Madiina nga bawadde gavana waayo omulimu, abantu abo babaaya bakkirize mu bukulembeze bwa Yazidi. Naye bwe bakuŋŋaanya Hussein ne Abdullah ibn Zubair ne Abdullah ibn Umar, kwaliko n'abalala, bwe babakuŋŋaanya abantu abo ne bagaa nti twandizze ku nkola eri eya Shura. Enkola ya Shura eyo gye twandigoberedde okusinga okudda mu bya Hirakil ne Kisra. Shura kwe kutuula ne mukkaanya mu kuteesa ne mulonda ke tulooza amiri nga Shura yekkiriza, kubanga eyo yenkola akakiiko akateekebwawo. Yes, akati ate Shura eyo bw'obanga bale ate gwe tosaawo Shura ate n'oleeta mutabanyiwo. Era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ye yaleka ensonga y'obukulembeze ng'esigadde mu Shura, era nga tayagala kugiraba mu mutabanyiwe Abdullah ibn Umar. Yamugamba gwe biveemu oleke abasiraamu balonde omukulembeze. Era Shura ye yalonda Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Bwe baali basuubira, Muawiya n'akwata wansi ne waggulu nga yayagala kati mutabanyiwe yalina okudda mu kintu ekyaddirira. Bwe balaba nga ensonga zitaamye ne bagandika akati wano tulina kusala busazi magezi, era amagezi ge baasala gaali ga ku assassinatinga al Hussein e Karbala, kubanga yavuye Madiina nadda e Makka naga nti nze
ebyobukulembeze sibyagala kambere ku nyumba ya Mungu wano. Kati abe Kufa ne bamuwandiikira nga bamugamba bwe bange yo Umayya gwondi Muawiya akwesimbyemu jangwe ne waffe Karbala Kufa tojja kubona buzibu bwonna. Mpozi abaali bamuwandiikira ebbaluwa kyali kikosi kya Muawiya. Musajja watu atambula alowooza nti agenda mu mirembe Kufa, agenda okutuuka Kufa Karbala ne bamutta bitwala baluli. Akati kyo Muawiya n'aluka ekintu kye munnanga ate waayita mmeka Muawiya n'afa. Muawiya wamala okufa definitely Yazid not taking over. Yazid yali mubi nnyo. Nnyo. Yazid obukulembeze bwa Yazid bwali wa mukono gwa kyuma. Era history w'Obusiraamu bintu byejjukira Yazid bye yakola. Yalumba ekibuga Makka n'alumba ekibuga Madina. Natta abantu e Madina, natta abantu e Makka. Ng'abalanga ki? Abalanga kugaana kubaaya okumukkiririzaamu. Nagati abantu abo bonna ngenda kubateeka ku ttaka mpaka lwe banakkiriza. Yazid teyali mwangu, yali musajja mubi nnyo. Era yalumba Makka nga bayina ebyokulwanyisa bye bayina edda bye bayitanga Manjaniq. Manjaniq yali nvuumuulo. Bakwata ebintu ne basaawa amayinja ne bawuuba ne baloka bakuba. Ne bakuba exactly. Ne bakuba Kaaba. Ne bakuba omuzikiti. Ejje lya Yazid bin Muawiya. Ne babeera babi nnyo. Actually kyembadde neerabiddemu nti Muawiya bw'ajja e Madina n'ayogera n'abantu bano be nabaze, Hussein, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq, bw'amala okwogera n'abantu abo ne bagaana. N'agamba nti kaakati nfulumya order. Muawiya n'agamba nti buli yenna agenda okunnyanukula ekigambo ngenda kumutta. N'ayingiza abasirikale be, buli omu n'amussaako abasirikale babiri, nga kyonna ky'oyogera ensingo bagijjako. Bwe yamaana adda mu muzikiti n'akuŋŋaanya abantu. N'agamba abo bannange tubayise kubategeeza nti abantu bonna bamaze okubaaya, bakkiriza obukulembeze bwa Yazidi. Kati nammwe abantu abasigadde nammwe kati mubaaya. Abantu ne babaaya nga balowooza nti Hussein ne Abdullah ibn Zubair ne Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq ne Abdullah ibn Umar nabo bakkiriza obukulembeze naye nga baali ku mudumu gwa muntu. Kati watu Yazidi mu bubi bwe naye tayimu ye neetuuka naye n'asiibula n'agenda. Yalwala bulwazi. Oyo bulwadde. Kabeere Muawiya bulwadde bwe bamutwala. Yazidi bwali bulwadde. Yamala bbanga ki ng'atuntuza? Yazidi nno yatuntuza abantu akaseera kaawera emyaka gyawera gyasukka emyaka gyasukka mu 5 nja kwetegereza bulungi naye nga gyasukka mu 5 ng'atuntuza abantu. Kati bw'amala okufa ebintu engeri byabifuza eby'obwakabaka Umayya state. Umayya state kati ne baleeta muganda we. Ne baleeta mutabanyi we. Yes, mutabanyi wa Yazid. Baali bamuyita balomita Muawiya athani. Muawiya owokubiri. Muzzukulu wa Muawiya. Muawiya owokubiri. Muawiya owokubiri yamala ku bukulembeze ennaku 4 zokka. Ennaku 4 zokka. Naye Muawiya Allah musiime kubanga yali musajja wa njawulo. Yali musajja wa njawulo nnyo. Muawiya bamala okumuwa obukulembeze. Abantu babaaya ku Muawiya. Muawiya bw'amala akuŋŋaanya abantu. Mu kukuŋŋaanya abantu
abagamba nti ekintu kino nga bwe kitambula si bwe kisaana kitambule. Ekya Nabbi sallallahu alaihi wasallam twakivaako, ekya Abubakar Siddiq twakivaako, ekya Umaru ibn al-Khattab twakivaako. Ate nga yenkola y'obusiraamu yennyini Nabbi gye yasomesa, ng'ensonga erina kubeera shura. Naga n'olwekyo n'alinnya ekituuti naga nti ayuha nnaasu, abange mmwe abantu twava dda ku mulamwa twava dda ku mulamwa. Bwekuba nkwali kwagala duniya, jjajjange yagyagala, byonna n'abifuna. Bwekuba nkwali kwagala bugagga, tuwangaliddeko mu bugagga obwetaagisa. Naye naga nti ngenda kulonda omuntu wano, n'asooka n'alonda omumanyi omwe yaliwo nga wakika naye waba Umawi, bamuyita Hassan ibn Malik. Nagamba Hassani, saaza abantu olwaleero, bwe nkuwadde omulimu gwa kusaaza. Kati obuyinza obw'okusaaza n'asooka abwejjako n'abuwa Hassan. Bwe yamala n'agamba Marwan, Marwan, mubeere nga muteekawo shura, abantu balonde abakulembeze baabwe, abantu baleme kubeera n'abakulembeze nga babafugisa kifuba. Era bwe yamala n'ava mu bantu n'adda ewuwe n'atuula, teyaddamu kulabika mu bantu. N'alwala, Allah n'amujjulula eyamala ennaku ana gokka mu bukulembeze, ana gokka. Imaani eyali kwoli yali imaani eri eya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Yali musajja mulungi nnyo, era abawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti omusajja oyo singa yali awangaddeko ekiseera, yali agenda kuzzaayo embeera eddireyo ddala emabega, abantu batunuulire emisaayi gy'abannaabwe nga giri haramu okuyiibwa, abantu batunuulire ebitiibwa bya bannaabwe nga biri haramu okukwatibwako, batunuulire emaali y'abannaabwe ng'eri haramu okuyiibwa. Naye obukulembeze buli lw'obwagala ennyo owaba hubbu riyasa ra'su kulli khati'a. Buli oyagala obukulembeze obeera okutte omutwe gwa buli nsobi gw'abaagirina. Bw'oyagala ennyo obukulembeze otandika okutta buli ennaku gw'olaba nga agenda kuvuganya omusalira gwa kufa n'omugjawo gy'obeera gwe Allah. Va ku bano abattisa emmundu, naye kati bw'obeera mu mirimu kati gino emirala dogo era tulabye ku baimaamu nga batta abamanyi ku kyalo. Bw'alabuna ataza okusomaasomako atuula kumpimpi, abantu bamuwaanawaana ng'oyamusiiba emirandira ng'alaluka. Seeka yava e Kampala, yatunyumiza imaamu omu, era ndowooza kibula tulina akatambi ako. Yatunyumiza imaamu omu eyanoonyayo mukwano gwe n'amuleeta nga mwaziinyi. Omwaziinyi oyo bw'ayaziira n'ayaziira ne batandika omuwaana ng'oyaziina bulungi. Kati imaamu n'amwesiga n'atandika okumuwanga eswala ezimu amusaalizeeko. Bw'asaazaako abantu bamuwaana ng'osoma bulungi, oyagala kusinga n'oli. Kyeyakola ng'agenda kunoonya sayansi, agenda olagata oyo mwangu nnyo, leeta nkufiira ye mwe tugenda okuteeka ejjadu. Omwaziinyi imaanan wa ihtisaaba ng'ajja ng'anona enkufiira ya imaamu ng'agitwala mu ssabo nga bagissaamu eddagala ng'agikomyawo. Imaamu ng'enkufiira agizza ku mutwe, yatandikirawo okwogera ebitakwatagana, yawunzika alaluse. Kaakati
Seeka atunyumiza nti kati abantu b'omuntu oyo batandika okwebuuza bannange buzibu ki nti atu muno tunoonye walukuya banoonya omujjanjabi ajjanjaba omusajja oyo asoma lukuya aga nti omusajja ono njagala mumpe ekimu ku bibiri tuzzeeyo ebintu bino eri yabisindika oba tukole tutya agamba definitely mubizzeeyo. Seeka n'akola saayansi abizzaayo. Bw'akola saayansi abizzaayo oba bali awo mwazinyi ate nga natandise kuseka yekka natandise kweyambula kanzu eyali omwazinyi n'obwa Imaamu yali abututte n'alaluka. Imaamu n'atereera naye ng'omwazinyi ye yakimukola. Kati omuntu lwayagala obukulembeze atandika kugamba okuloga tayinza kutya kutta. Tulina ne badisikazi abalogagana. Oli bwagira bwati nalaba nga waliwo agenda okujja mu layini eyo ng'anoonya omusawo. Noonya omusawo ng'amusimba akatwa anga musimba eddagala. Abamatwale balogagana. Biri mu munyoli awo gwe. Munyoli okubeera Seeka w'ettwale mala kwenyweza. Era oli bwe yali annyumbiza nti omala kwenyweza ndimubuuza nti weenyweza otya. Nagata azikali ziira kuba nyingi ozo nnimba onnimba bagenda mu basawo nabo ne beenyweza era bwe baga teweenywezezza bakuyiringula. Waliwo district yemu disikazi bamuwa oba disikazi yali agenda disikazi ngenda okugendayo nze kenyini okumulambula disikazi nga angaseko obulamu bugenda kozi naye eddwaliro bagamba kyaba eddwaliro naganda ebirwaliro bakebedde sikaani nzikoze bansindise mu erugoli ne bansindikawa sikaani nzikoze naye tebalaba bulwadde. Nimugamba Sheikh Rukuya bakujjanjabe abasajja bakusimba omulandira yali mu Baswahili ngali gwe Abaswahili bakusimba omulandira bakumuchezo disikazi n'alekera Abaswahili oba disikazi era kati gyali yatereera ali serere disikazi balo muwadde Soroti yaddayo ewuwe kati bwe yava ku badisikazi khalas naawona n'atereera. Kati omuntu lwayagala obukulembeze atandika okufuuka ekizibu. Omuntu bakiryaga nti nze kandoga omuntu mutte. Kati otte muno olw'ekifo olw'obukulembeze otte muno kubanga oyagala obwa Imaamu otte muno kubanga oyagala obwa disikazi otte muno kubanga oyagala mbadde nsomako ekitabu ekimu bakiyita Tarikhul Islami Tarikhul Islami waliwo ekigambo ekyeyongerayo. Bwe mbadde nsoma mu kitabu ekyo bagambye nti Muawiya mu mbeera ze nga bwe yali bw'ayagala okukola enkwe ng'azikola. Bwe kiba kyetagisa okuyiwa omusaayi ng'aguyiwa. Bwe kiba kyetagisa buli kimu kye yali ayagala ng'asobola okukikola. Muawiya abaffe tusobola okugamba nti Muawiya byonna ebyo yabikola sahabi tulembeko sahaba aho tugamba yabikola ng'omusiraamu omulala yenna bw'anaabikola yabikola ng'omusiraamu omulala yenna bw'anaabikola. Era obukulembeze bw'obusiraamu olusinga abanga tabugoberedde siyinza gamba nti atukulembedde nga musiraamu aba atukulembedde nga omukulembeze yenna bw'anaabeera aba ali ku bibye. N'olwekyo kyetugenda okubeera nga tugoberera situgenda kugenda nga buli mukulembeze tumwogerako eno ebadde puriyambo eya Umayyad State naye kyetugenda okubeera nga tukola tugenda kujjamu abakulembeze abali abalungi tuboogereko abantu abo balina development gye baakolera obusiraamu kubanga Umayyad State yali mu bukulembeze okumala emyaka 8 emyaka 8 Umayyad State nga yefuga. Ba Abbasiya ne balyoka babajja mu bukulembeze
emyaka 8 kati ba Abbasiya nabo Abbasiya state nabo bwe bamala okujja wali mu bukulembeze abo bavuga emyaka gisooka mu 3 myaka gisooka mu 3 naye nga mwalimu abakulembeze ababi ne mbeeramu abakulembeze abali abalungi nga basiraamu balungi nga obusiraamu baluma ekinuma kiri kimu nti ate abalungi abo tebawangalanga bbanga ddene baneemukirize for today tukomaawo tujja kutandikira awo olwokusatu olujja insha allahu taala.